BBS Telefina program ena Amaaso Ku Gwanga nkwaniriza nnyo yakajja ate naawe abadde atambula ne programs zaffe ez'enjawulo kyokola kya ttendo nnyo. Nze Steven Dunstan Busulwa akwagaliza benjagaliza ndi mwanjuzi njagala kwebaza kusalawo kulaba eno era olunaku lwakuna olwokuna mbeera ne pano y'abantu nga bw'obalaba nga bw'ogenda okubalaba njagala kujjukiza nti atekamu ensimbi gwe n'otuulaawo n'onyumira bunyumiza Amaaso Ku Gwanga company gye bayita Harris International bakozi b'ebyokunywa ebya Reham alimu ebika bingi wa Reham Cola wa Reham WhatsApp wa Reham Fun Time ne bakola ne Rock Boom leero gwe tugenda okwenywerako Rock Boom energy drink kano kazamaanyi ne bakola ne Reham mineral water mazzi malungi mayonjo gawooma ate ne bakola ne Honor apple juice ne Honor mango juice. Kyoba kola kiri kimu genda kuduuka eri kuli okumpi wammwe obanga oddayo waka supermarket gikyamemu oba oli ku ssomero abaana bateeremu mu canteen ebyokunywa bya Reham bijja kutambula bulungi teri dduuka litabirina eryo teribeera dduuka oba supermarket ekyo ngamaze okikutegeeza nkujjukiza nti emisinde gya kabaka birthday run gyakubayo nga 8 omwezi ogujja gwa April emisinde egyo gigendeddwamu okulwanyisa obulwadde bwa sickle cells oba buyite nalubiri mu lulimi olwaffe Oluganda. Okugula ticket kwa mutwalo gumu gwokka zisange ku Majestic Brands ku Bulange Mengo oba jangu wano ku BBS Telefina omwaliro gusooka ku Masengere ojja kufuna ticket ya kabaka birthday run. Ekyo nga nkimaze era nkutegeeza nti CBS Pewosa yanga 27 March okutuuka nga 3 April ogumwoleso gwa bya busubuzi ogenda kusangayo bannamakolero ogenda kusangayo bank ogenda kusangayo ma university ogenda kusangayo amasomero ogenda kusangayo banneekolera jange buli kyoyagala genda ofuna amagezi genda ofune networking genda ogule genda osuubule genda oyige CBS Pewosa wankulu ku stadium genda kuzomeza 27 kutuuka nga 3 Gwensembe bamuyita Friends of God Garments basangibwa ku Namaganda Plaza abo kye bakola kutunda masuuti n'onyuma n'owooma batunda mataayi basuubuza ate ne batunda engatto amataayi byonna ebyokwambala bw'otuukawo ojja kuba omaze. Nnaku lwaleero nyina omugole wa Jinja Municipality East ye Honorable Paul Mwiru wa kibiina kya FDC Forum for Democratic Change. Mugole municipality tunabitaputa olulala nembera ne Honorable Alan Sewanyana mbaka wa parliament omusajja wa bwino mbaka wa parliament wa Makindye West mu Kampala mu kibuga ekikulu kya Kampala nembera ne Honorable Charles Romshana mutundulizi wa nsonga yali mu CA betwayitanga ba CA delegates ansuubira Honorable Mike Kennedy Sebalu w'ekibiina kya NRM yaliko mbaka mu parliament ya East Africa yala era nga yaliko mbaka mu parliament yaffe eya Uganda. Kansoke ne Honorable Paul Mwiru alamuse kuba tulaba ako BBS Telefina. Bakadde baffe abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizza mu ngeri enjawulo njagala kuyozayoza abalina obuwanguzi bwe batuuseeko ate nnyololemu wamu n'abo abalina ebizibu bye babaddeko era njagala kwebaza ne Mukama Katonda ku lwa mukadde wange ali wano Emengo mu ddwaliro nti yabadde mulwadde wa sukaali naye yatemeddwako ekigere mugeri yokutaasa obulamu bwe nebaze buli muntu essaala ze mutuwadde nebaze n'abantu mwenna ab'eggwanga saala ze mwampa obuwagizi n'abantu ba Jinja Municipality East Constituency olw'obuvumu bwe baalaga ne balaga nti emmundu essente buli kimu tebisobola kugula mitima gy'abantu emitima gy'abantu kuba kweyagalira ku kikya baba basazeewo ogedde ku muganda wange omukyala nti bano bakola constitution embi gye bakyusa buli ssaawa kiba kitegeeza nti mbi nti gye bakyusa buli ssaawa buli lukya baba bagikyusa nti banazaga bakola ekyo ebeera advancement kiringa technology computer bagenda bagyongeramu obungoddiire sobokwatagana n'omutindo. Omusajja wa bwino Honorable Alan Sewanyana Namakindye West balamuseeko mu seconds 63. Abantu baffe mwenna abatulaba ku Telefina mwebale nnyo okusookera ddala nje nebaza olwa programu eno yateekebwawo ate sebona wagikubiriza tukwebaza nti webale nnyo balire ddala olw'okuba nti nno osengeka bulungi naffe abajja tusobola okuba nga tunyonnyola ensonga zaffe ku ggwanga nga bwe lirina okuba nga litambula mu programu eno. Ab'e Makindye West mbatumidde nnyo mikwano gyange mwe mwanfuula kyendi era mwe munteekawo n'okunteekawo mu mbeera yonna. Njagala mpozi bategeeza tubaye tufunyemuko ku mawulire
agabadde agatali malungi olwaleero yali omubaka w'ekitundu gwe Nadira Mbigere Honorable Kyanjo Hussein kiwulikiseeko okusawa nga 7-8 nti afunye akabenje wali mu industry area naye akabenje ako akafunye naye oluvannyuma lw'essaawa 2 kikakasibwa nti nno ateredde njogeddeko naye n'ab'eŋŋanda ze ne bantegeeza nti waali ali bulungi era ali wakaawe so kweraliikirira okwo kwe mbadde mufunye ndowooza nti kaakati akuvuddewo. Webale nnyo Honorable Alan Sewanya na producer wange gw'omukiikirira ngambi agenda kunywa bombo 3 olw'okuba nti gwe mubaka we. Already alina bubiri. Honorable Charles already alina bubiri agenda kwongera akamu. Balamuseeko Charles Thompson. Ye Morris Mukiibi. Katonda wa kisa. Nsiima Katonda olw'obulamu kyali mulamu nensabira abaana abato abayonka abakyala abalina embuto n'abakyala abonsa because ensi gye tuli musinyangu n'ebijja si byangu. Ensi gye tuli mu Uganda oba ensi yazinensi Uganda itali nyangu. Uganda nsimbi nnyo abantu balina emitima mibi abana Uganda ine emitima mtono musala kwengala enjala musala ko mutwe bawamba abawala ne baba binte ebiriwo si birungi wala nebijja ngeri gitutambula dozo wulira abapolisi nebijjo bimanyi tabyogerako luli nabagamba ojja kukira wali nayogera wano mu lulimi lwabo ng'ajabaluke mandwa katwawulidde omupoliisi kyakoze katakwi kataate n'omulala azeemu gakafuluma kati azeemu natta abalala so munaku musaawa 8 ng'olina abapoliisi batemula ego otegeera otya ebinaabaawo olumu ogenda yogera ku ne bibaawo tosaana Brigadier Sabiti atandika okuteekako eriiso ate nga wanzira naye ngenda kumugamba ekinaamubaako so tasobola kugeza in other words isi bulanzi but osobola okutunuulira embeera nolaba ntono dozi gye bamuwadde tegenda kumala eddalu ye ligenda kweyongera atandika okukasuka amayinja so it's easy to see. Ye Charles Romshana yaliko mbega mu government eno ndozo wambega wanse mbega eva mbega nebobera mujja kulya emboko ampuliriza ebyo mbivuddeko kyagala obulamu njagala bingi bigenda maaso mu ggwanga onakola leo mpozi atula ku telefine Honorable Peter Mugema ye Panado Alan koti esaza omusango ne musigaza mu parliament yali awabiddwa naye hasigadde waliwo ne lukunjiro mbako omukyala yewa NRM ye Winnie Masco koti eragidde asazibwemu okulonda kubeeyo akika kebe kulonda kalagiddwa okutegeka okulonda mu nnaku ezo semateeka zegamba ye Paul Mwiri awangira lwakuna luli atwali wano 3 dakiika naawo nga Serunjoji Rogers otuwe biva mu kulonda live ne tubiraba nga awangudde bannaabalala 7 waliwo enkola ekwata ku byobulamu ku ddagala lino lya hepatitis B. Hepatitis mu Luganda kyambuze naye nga bulwadde gavumenti yavaayo nga ate yekuba enduulu yeyino tukuuma ate yekuba enduulu bana eddagala kyamuli eriri wano waliyo kano nakali kalina fake vaccines ne bitwewuunyisa waliwo ate IGP mpya Martin Okoso-Chola alina enkyukakyuka zaakola za yiriyiri nga n'ezimu munne ze yakola bwe yasikira bwe yali tannaba kuva mu office no za biseera bye bisembayo nga tannaba kuvaayo yaziriversinze n'azisazaamu waliwo n'abadde mu polisi nga Kanunda Hura abadde mu polisi amagye gamuyise nga akomayo waffe ebintu tunabitunuulira kiki ebiranga ne kiki ebiraga ne Bank of Uganda olutalo wakati wa IGG ne Bank of Uganda lugenda mu maaso governor yakola enkyukakyuka na transfers IGG naga tojja zikola tulina okusooka okuzeetegereza zasinzidde ku ki. Honorable Paul Mwiru nsoosewo olw'okuba oli mugole siyinza kulya z'amaanya olutaali wano naye Rogers Mulindo ayogerera kitebe kya NRM n'ategeeza munaaye nti mwabba akalulu n'ensonga n'azimpa kwe balabira kubanga Lumumba bwe yayogera n'abamawulire enkeera ategeeza tulina obujulizi aba-FDC baatiisatiisa abalonzi baffe abaakubisa obululu obw'ebikwangala basobola okuleetawo embeera era ne batta n'omuntu omulamu faro kukirunda n'ayita ku social media nabo bajja mu kooti nti mwagezaako kuleetawo mbeera bakyawe NRM basse n'omuntu ne gobaabika ne yeekweka nga ate mulamu faro kukirunda. Honorable bw'owulira ebyo olyo factors kiza kuyamba okuwangula akalulu ako oba okubba kuba simanyize mpulira lumu bwe yagamba wakabba otya ku basajja abalina amagye abalina emmundu
abaina bayiso ne piso ne diso nga bonna bali ya makanda bwa simbe orede kato kabi zindala ngere jo introducing Amaaso gonsalira kakano ekyokusookera ddala nja kwebaza abantu ba Jinja Municipal East Constituency. Kampeni bwe zaali zigenda mu maaso nga babuuza candidate w'NRM kikyayagala president amuyambeko mu kampeni. Yagamba nze ffe tuwa amagye tuwe poliisi ne military ne babimuwa. Era ebitongole ebyo byakolesebwa nnyo okutulugunya abantu baffe. Neekubira enduulu n'aba BBS bajjawo ku ofiisi yange nga bagikondoni bagyetoolodde tebakiza muntu afa tebakiza muntu ayingira ne bayola abantu 88 ekiro ekyo nga 13 twaba ne lala esembayo ne bakwata obukiiko bwange awo wewava RPC okuba chairman Kirunda Mubarak kwa mu structure yaabwe ya security bagamba nti chairman wa Werigwe Gombololo wa division ye chairman wa security. Yeah, that's true. Ekyokubanga ye chairman wa security atenga chairman wa FDC atenga member wangu wa campaign team yajja okulaba ebigenda magandi bale munyinyo koze ntwala security nti bino byakususse kati bwagende wa RP service namukuba namufuira gundi mu maaso nengeri gye bamukubamu fe kundabe yaffe ng'abantu abalire person mu byobulamu twampronouncinga deko twamusitulanga teyenye ngebyo biva mu maaso ne vane mu matu etumudusa mu ddwaliro era mu mwangu nnyo ddala awo ne tuwaka brief report mu ndaba yaffe nti chairman nno bakaba mumizizo omusu ne tumutwala mu ddwaliro kyadde baga nti twakikolesa naye singa chairman tebamukuba eyembeera teyali baddewo ekyo abantu bategeere bakuba tebamukuba kumusuka ku ddaala eryo tetwaligambye nti omusajja ffe engeri gye tulabamu mu ndaba eyaffe mufuko yali unconscious era kiripo zinga tumusitula ne TV yaziraga nga tumutala motoka kumutwala mu ddwaliro ekisooka ekyokubiri nenga bw'omwaka kasanti simufu mwayangu okusaasanya kirunga tubasaasira ku social media twamulabira ddala nze mugeje namulabamu omuntu avaamu ekyovu omuntu okuvaamu ekyovu kikolo ekiraga nti omuntu almost ali ku mugo gwa ntaana kati kyali kibulayo kola final pronouncement inakolebwa doctor nefe mu ndaba ey'amangu twalanga omuntu avaamu ekyovu is dead because yali unconscious nga tali ngera bw'omubuuza nga takuddamu tasana kuba nti ono lwamushana onani kati bo bali badde babuuza nga tayagala kukuddamu bali badde babuuza eyamutuusa ku ddaala eryo ye aliwa yadde asooka okubuuzibwako kyekisooka ekyokubiri twogedde ku nsonga ez'ebyobulamu ekyo anti bali bagamba nti ekyokubanga Kirunda yali mu mbeera gye bamutuusaako twafuna sympathy vote bano basaasanya omulambo gwa Kirunda omulamu bw'embeera eyo abantu ne basaasira obudde ewaffe kyekisooka ekyogamba nti twabba obululu abantu ba Jinja East baali banoonya member of parliament atali wakuzuukusa nti owaaye wanika omukono President Museveni yagamba nti banaye mu mpoono eyebaka wadde yebaka naye bamuzuukusa nti owaaye kati saaza ateekamu omukono waggulu kabantu nti tulina ensonga zaffe z'okwogera mu parliament baali begendereza naga ne balonda oyo anaayogera soso oyo Kasiru mu mbeera yalinga nti yali mu competition za kusirika ng'ali mu parliament ya Uganda kino bakiteeka ku bbala ekyokubiri obulu bwe twagendamu njagala tukola mbadde mbudde ogera ku bya kooti wano kooti nagendayo nga manya amazima nagenda kunoonyayo obwenkanya kyekisookera ddala byawukana bwe ngendayo kooti negamba nti kooti yakiriziganya nange yasooka nti suuti yange eno mwami Nathan yagibba era najambala okumala emyaka 2 naye ogwasooka kooti yagamba nti bagimpe nje njambale nannyiniyo kooti ejuliramu naga nti suuti etukakasiza ya mwami Mwiru Paulo era mwami Nathan agibbe najambala okumala emyaka 2 naye mugizeyo ku dduuka buli agala agule Mwiru waddembe okugula si process gye banzizizaamu nange sebo nagenze ku dduuka gula suuti nze nannyiniyo nenziramu nenjambala so obwenkanya tebwakolebwa kooti abantu baddayo abananyine buyinza era mu buli bwe twalimu nabagambanga nti bwe yabanga Paulo Mwiru yasoma amateeka abadde mu parliament bamukoze bwe bati ku byobululu ebimu ne public interest bwe mutamulonda bwe kinatuka kugwe ku ttaka olwowedde omuntu wa bulijjo ofuna bulungi oba bakumaze abantu baagala kola mazima na bwenkanya ebyalema kooti
inayo yali nsonga nkulu mu bululu obwo ensonga endala banaffe bagambanga tulina amagye tulina poliisi tulina military era nga babirina oba oli anaafuna kalulu kamu tafunemu tugenda kumulangirira kati mu bantu aba municipality ne beebuuza naye kati bano banaafuna kamu ne bwe bataafune banonye eki essuubi lyabwe baayiteeka mu mmundu ne bayiteeka mu ssente ze baali bagaba ne bayiteeka mu ddogo ndowooza byonna byonna baabikolanga ne bateekamu essuubi lyabwe amafiina yajja kati nze essuubi lyange neeteeka Mukama Katonda n'abalonzi abaali waliwo abali bakuba obululu bino bye boogera ssaawa zino omuntu yenna nga agudde ekigwo ng'alina amagye gano aga bulijjo ame n'aba ne military n'oba ne poliisi n'oba ne ssente neweesigama eddogo nga binawe n'ebintu bitaano by'obadde okolesa ofuna bwe bakuba ekigwo tekiba kyangu kugamba nti bannange bansinze ye starting point kati byonna byonna bye bagezaako kukola of course manyi nti it's a process to manage loss n'okuwa accountability because twalinga mu tawuni ng'ayagala ssente kibuzo babuuzaawo maaki tebabuuza ngaffe olaga nti sobo tutagayo kino nga tetulina ofuna bulungi nga tubeera mu mbeera kubirako sowanya nti mpayo amafuta olwali tetutambule yembeera gye twalingamu Honorable Mwiru ani yasooka okulaga obululu obw'ekikwangala si kampu yo era obululu mwabujjawa mwe mwakubisa obululu mbu okusinziira ku bali era mufune okusaasirwa ino mmere ya muwogo ejja kuwola saagala opape bannaffe abo of course twateeka a lot of effort mu intelligence gathering eyaffe wano buli wawaali obululu twamanyawo baakuba bwali feeko olw'ensonga era nja kwebaza kyamani wakacooka ebyokulonda nti okwawukanako ku mirundi giri emirala egibaddewo badde bagabanga ballot papers ezo nga baziwa najja ne basula mu bubox olwaleero tuka ebikulonda kaagaana era bwe kaagala bannaffe bakuba ballot paper nga ziri feeke ku makya ne tutegere bwe bazitwala ku Iganga Road twafuna kulu nje tuzikwata era abajjawo abali bazisulamu era yali poliisi ne tukwata ezaazo ne baga nti ezino bantu bazikoze bukoze ekyasinga okunnyamba ku polling station ya Mase 3A to J twazisanga mu box ngera ziri ticket in favor of candidate WNRM era akyoka ebyokulonda wekyo bayita official report book polling station kajuzamu ne report twaji ku ekifaananyi njirina ninako kopi yayo nga kagamba nti basaze 15 ballot papers mu ballot box nga ziri marked in favor of Mwami Nabeeta candidate WNRM nga ziri box munda kiri mu buwandiike kiraga nti kino kyetwasanga mu box kiri corroborated nekiro olw'ensonga byayite bibalansinga luga nti mbubata tebubalansinga akyoka ebyokulonda mwami byamukala kimbadde nti mwebaza batuwa parking list ngeraga nti this polling station tugabyeko ballot papers zero enyinga in the serial numbers from this to this era twajjayo list yaffe nduga nti zino serial number zigwa outside nabo ne bazeewakana nti zino si zaffe ziri fake era mu report yayo basaamu these were fake ballot papers si zaabwe kitegeeza ki nti evidence eno eya position eno ecorroboratinga zino ekola bino ebyali wano kubanga bebikoze eki nga bwe bibadde yensonga lwaki byonna bibadde bajja nga boogera saaliwo kyali kya mukisa mubi nti nze neefuga amagye nga nze nkomandinga amagye nenkomandinga poliisi tewabiyita kiripu nzira Mwami Nabeeta agamba Mwami Museveni nti nze bwe twagala amagye bamuga tutogala twagala eddwaliro yasaba amagye ngaye basabako eddala balekomera lekera otandise okujerega Honorable Nabweta kakati yembeera kubanga amagye bakasaba tusategane kota abantu batya balaba amagye bantu batewo natonyesa n'enkuba nga sinagenda wa Honorable Nsewanyana wakozesa kakodyo kyo kubanga opposition yonna yali kuggwe kujja kuwa PPP yalimu naye oyindoza yali factor nene ne batakuleetako candidate ate ne bajja ne bakampaining nga tulaba Moriati tulaba Obesije tulaba Alan tulaba Sewungu tulaba Kaija ekisokera ddala kalulu ako tekaali kaali akalukaali k'abantu kwejjeza buyinza bakitegeera nnyo naye nabalaga nti bwe mutunuulira nze nakuba nina obutakanya ne Mwami Sewanyana ojja kuba oli ku kikyamu olw'ensonga kana kalukaali kakulu nnyo okulaga eggwanga nti omuntu yenna yakwata ku ssemateeka wa Uganda n'agitaganjula mu ngeri efaanana bw'etyo eyongeza emyaka 2 nga tetugimuwadde ng'abantu ba bulijjo aba akoze kive ng'akutte ku nnyaffe Uganda era abantu baamanya nti akalukaali ku sayidi ya Uganda n'abo abatagala ggwanga nnyabwe Uganda abantu ne bakitegeera buli muntu w'ebyobufuzi yali ng'ayagaliza Uganda obulungi yajja okulaba ng'ateeka ettafaali ku ggwanga
ofuna ekisonga gyajjiramu so teyajja kuwagiramu oba okkiziganya ne Mwiru oba tokkiziganya naye abantu bajja kulaba eggwanga enjuyi zaali bbiri Uganda n'abatagaliza Uganda. Kiriza nsoke mukumula kuno nga tusumule rockbo mukanu tunyweko oluvanyuma tunakomawo atulaba ku telefone natovaawo bwe nadda tujja genda mu maaso ne Honorable Alan Sewanyana omusajja wa Bwino mbaka wa Makili West. Atulaba ku BS telefone ko kyali program Amaaso Ku Gwanga nze Steven Dunstan Busulwa. Awenagenedde mukumula nga tuli ne Honorable Paul Mwiru njagala kujjukiza Harris International bakozi ba Reham Cola Reham WhatsApp Reham Fun Time Rockbook mu energy drink tuliko wano mu kunyola ko lwaleero abakola Reham mineral water bakola ne juice gwatayagala soda nga soda nkola bubi agenda ogule Ona apple juice avamu apple agenda ogule Ona mango juice avamu miyembe atenga mulungi nkujjukiza Friends of God Garments bali kuna Maganda Plaza ku Lumu Street Duka F17 batunda masuti n'okusuubuza nga wakenzi jukide Honorable Mwiru katono ndio kengene wa Sewanyana Kyadondo East by election Kyagulanyi Center mu tuwamuwagira wawagira Honorable Apollo Kantinti ye yaze Jinja Municipality East nasero winga support ye uwo tegeza ki no actually chenjagala okwebaza wekitibwa Bobby Wine nti asobola okulaba through obuntu obutono era naye yamanya nti nze nogenda Kyadondo sage nagenda nga ngobera party position y'ekibiina yali eriwo nga yali akulira campaign nere yakimanya nti tetwali tetulina mpalana naye ofuna ye naye yamanya era njaga kumwebaza nti no struggle teri about buntu butono ofuna bulungi nti eri about buntu butono ndoli teyampagira sira kuwagira yamanya the biggest problem what send a message to whoever ali concerned nti unity yaffe bwe tubeera awamu ku nsonga etugatta it is kikulu nnyo kubanga twegasa okulaba tuwangula akalulu kyekyo Honorable Sewanyana nakulaba naye ng'ovudde Makindye West mu Kampala odduse Jinja mwina muliye mu campings olwaka constituency akamu akatono mwina ne mudde ne mumalirayo amaanyi lwaki asooka sika constituency katono manyi kye bayita Jinja kinene ate nga okimanyi bulungi nti banaffe ab'NRM ngera bulijjo tucomplaininga tutegeeza eggwanga ti mu 2016 President Museveni yawangula mu butuufu kyovula abantu petitions nyingi nnyo ezagenda mu kooti nga bawabira Electoral Commission olw'okubba kw'obululu ate n'abasinga obungi babawabidde era ba NRM wadde nti abamu bakozesezza amaanyi ga ssente oluusi ne basobola okubayamba ne babasigaza mu paalamenti y'eggwanga ne mu kooti amaanyi ga ssente gakola ne mu kooti bwe njogedde saagala kukiddamu genda mu maaso naye kaali kabonero akaali nze nagenda Jinja East sirwa kuba nti Mweru mukwano gwange nze ekyantwala eyo lwakuba nti President Museveni ng'eggwanga kyetumutegeeza mu paalamenti kyetumutegeeza wano ku ma-TV twali twagala kitegeerere ddala ne mu bantu baffe aba bulijjo nti eddoboozi ly'abantu bwe libeera lyogedde libeera likoze eki lyogedde nti eggwanga omwaka oguwedde lyalina okunyolwa okw'amaanyi Bannayuganda be bataweebwa mukisa kusobola kubaako bye bannyonnyola naddala mu ky'okukyusa ssemateeka ekyaliwo mwakiraba tife abamu ku babaka baatukuba n'emiggo ebyali mu paalamenti mwabiraba naye katwafuna omukisa nti ke kalulu akasoose wano okuva lwe twava muki togikwatako gikwateko era kyovula pulezidenti yakozesa ne statement eri nti ono mwebaza bamuzuukusa mu tulo n'ajja n'awanika omukono ne basobola okutuwangula nga bakubya akalulu so nze kyantwalayo okulaga President Museveni nti abantu banyiivu nti tuli banyiivu si ffeffeka abakulembeze wabula n'abantu baffe abaki abanyiivu mukyo ekisooka obukodyo bonna Honorable Mwiru bwayogeddeko oba okwagala okubba obuwanguzi bwa bannayuganda bonna obwali bugenda okukozesebwa kwolwo kubeerayo kwaffe kwayamba nnyo okubaako embeera gye tuteekawo bannaffe ab'NRM obutagezaako kabba ekyokubiri Jinja nga bw'ogiraba yonna yeetooloddwa ababaka abalala nga bakibiina kya NRM so kati Honorable Mwiru nga candidate yali isolated wakati mu district eyo enamba ate ey'omugaso ennyo eri eggwanga Uganda jjukira nti Jinja by'ebimu ku bibuga ebisinga amaanyi mu Uganda so twalina okuteekawo weight n'amaanyi gaffe gonna okulaba nti nga opposition tusobola okutuuka ku buwanguzi obwo tuwangule President Museveni singa yatuwangula akalulu k'ejjinja kyali badde abantu baffe bali badde President Museveni singa yatuwangula yali President Museveni
kubanga esooka miliyoni olusanvu luyasooka okuwaayo lugende mu kalulu ako oyo abeera President Museveni. Kitegeeza ataddewo candidate we okumuwagira okulaba ng'akola ki ng'awangula. Organs zino eza security ezoyogeddeko za President Museveni naddala amagye ye komanda asemberayo ddala waggulu waatagaagadde kubeera era tegakola ki tegabeerawo. So nze ndowooza nti nga for opposition twali tulina okuvaayo okulaba nti no tuteekawo weight emala okusobola okulwanisa embeera yonna eyakola ki eyaliwo era twasobodde okutuuka ku bwanguzi. Nawulidde mukyala Kasule Lumumba ne bannaffe ab'NRM nga bagamba nti bagendagenda mu kooti mbu bannaffe ab'ejjinja mbu baababba akalulu. Nze kyendowooza nti baddembe okugenda mu kooti naye nze mmanyi nti kirabika kiwejjowejjo ku maanyi gonna n'obukujjukujju bwe baakozesa okusuubira nti bannajjinja bajja kutuuka era babaveemu still era balonde candidate gwe basinga okwagala okubakiikira mu Parliament. Ndowooza kyekintu ekikyababobya omutwe era kye bakyaluddewo oba ne kye batasobola kukkiriza essaawa eno. Naye nze mbagamba nti ekintu kiri kimu nti opposition si terina kintu na kimu kubikozesebwa ku kulonda byategeka oba byatereka buli kimu kyonna kiyali mikono gyammwe egya gavumenti okujjako nga mutugamba nti si mmwe mufuga kaakati Uganda nga baliwo bantu balala abagifuga naye ekibanga NRM yebadde efuga Uganda so kati opposition ebeera ekola ki ebabbeetya so webanga people's government yefuga awo kitegeeza twakola ki twababa. Naye nze ndowooza nti bannajjinja njagala okubeebaza Mwami Danstan Busuulu olw'obutatuvaamu na kutumalamu maanyi ne tusobola okuwangula akalulu ako. Singa tetwawangula akalulu ako ku unity okwegatta kwe twalina ffenna President Museveni yali kikozesezza n'okusobola okuyisaawo ebintu ebirala nga yeekwasa nti bannayuganda nga bo tebaagala nkyukakyuka wabula ffe tugikako abantu. Naye abantu baamulaga nti bino abantu Honorable Mwiru byayogera mu Parliament gye yali ne wabadde nga mukyamusumba okuyingira Parliament byonna byabadde ayogera ffe ng'abantu b'ejjinja ffe tubimukola ki ffe tubimutuma era mbeebaza beekuumira akalulu kaabwe. Ffe twagenda kulaba nti katambula bulungi beekuumidde akalulu abantu b'ejjinja obulungi era tubeebaza nti wawo ne polling stations ezimu ze twatuukako nga bo kennyini ffe tugenda okutuukawo nga bavigilanti bataddewo ddembeera okulaba nti ebintu bikola ki nga bitereera. So kyekimu ku bintu ebyasinga okututwala obeera wabaawo emirembe otegeeza mbeera ki nze nali ku Main Street polling station ndowooza polling station esinga abantu abangi awo we nali ntunulatunula naye era baateekangawo embeera waliwo emmotoka z'NRM waliwo emmotoka z'ababaka bannaffe ab'NRM abantu ze beekengeranga nti emmotoka eyo obwedde erina byetambuza n'eri teziyingira era twagezaako nnyo okuzigamba bannaaye ku lw'akalulu akalungi mutuwangule mu mazima naye abantu babeera baganye temukola ki temuyingira. Twebaza poliisi n'amagye okutuyamba anti buli wobyebaza bagata bino ffe twalibikoma no poliisi bwebanga poliisi ya Uganda nga bwe bakigamba so tugino gyebaza okujjako nga bwe baali balowooza nti poliisi erina kubeera yaabwe bokka ate nga ffe kyetukolerera bulijjo dda kyetulwanira tulwana okulaba nga poliisi ebeera y'Abannayuganda n'amagye gakuume Bannayuganda bonna so si kugezaako kukuuma sayidi emu. Njagala kubuuza oli munakibiina kya Democratic Party President Museveni statement gye yakola mugisavuwaza nnyo ne mugiraba ng'etali mu makulu ne mugiraga kweganga etali mu makulu yagamba nti bwemumpa ono ng'asobola okuzuukuka n'alonda bw'aba asobola okuba mutulo n'alonda asinga bamwire 15 aboogera ennyo basewanya na ba Bobi Wine ate era nga mutuufu omwali mugikwate kulo gikwatako amaloboozi gamwe gaagaana okukyusa ssemateeka era baazuukuka ne bagamba simanyi I say yes ne kiyitawo mukijeregajerega kiba kivumo ky'amaanyi nnyo eri Bannayuganda naddala abakuba obululu okulowooza nti omuntu okumulonda ogenda mu Parliament. Ekigambo Parliament kitegeeza ssetteeserezo w'eggwanga. Okuteesa tekitegeeza kuteesa ng'owanika kabuwanisi mukono olina kuteesa ng'oyogera ku nsonga eziriwo ate ensonga bw'oba ogiteesaako olina okuba ng'ogigoberedde okuva we yatandise paka ne weeri neweba nga tennaba kujja ku fulo ya Parliament at least ng'oginako idea kitegeeza tosobola kuba mwebafu n'obeera mu Parliament ya Uganda. Ekyo kyali kivumo ky'amaanyi nnyo eri bannajjinja okubagamba nti ono Kasaaba ng'asobola okulonda oba okuba akalulu ku nsonga zange nze zemba nkoze eki nze mba nsazeewo ate era ekyo kye tusinga okulwanisa mu Parliament y'eggwanga.
parliament okubeera nga yo nga tesobola kuyimirira kusalawo ku nsonga nga yo nga yetengeredde nti buli nsonga gye mulina okuteesaako mu parliament ng'erina kusooka mu kokasi ya NRM kokasi bw'esooka okugaana then president Museveni asooka abasisinkana n'abagamba nze side eno kyenjagala nze ndowooza nti democracy oba politics w'ebibiina by'obufuzi ate awo abeera atandise okufuuka ekizibu eri bannayuganda bwe kiba nga nekyemusalawo temukikkiririzaamu n'olwokuba nti mulina omuntu omu gwe muyamba ate nga ye bwe kimuyamba tekiyamba bannayuganda. Mbaka wa Makindye West Honorable Mike Kennedy Sebalu ku lwa NRM tanantuukako era nkyamusuubira wanaatazze wategeka defense Honorable Charles Lomshana Jinja East Municipality East mbaka omuwulidde bamuvunaana kubba naye akulaze bulungi kaluke yakafuna amidst heavy deployment aleka nkubuulire NRM okusinziira ku byali mu kulonda benyini balina kwesunako ffe tulina n'okubawaabira temwandi wangulidde kwobo kankubuulire obululu 15,000 babujjawo Lomshana mpulidde kampeni ya mukulu mwiru naye okikonyeeko so nja kukyogeraho katono nti oli mwebafu therefore bajja kumuzuukusa alonde mulimu gw'abannayuganda bonna abakkiririza mu demokolasiya okugulawo olutalo ku mukulu Museveni alimu okutta parliament. It's not true nti aba NRM tebateesa, that's rubbish. Tuyina Basekikuubo, tuyina Tinkasimire, tuyina Nwagaba bagobwa mu kibiina bagobwa because bali bateesa. So mukulu Museveni yaleetawo Dr. Balyomunsi bamusiba kati is now defunct yakutuka ndoza engine kati baddamu ne bagisiba bupya nati yanywera mukiyita ki okusala engine bamusiba engine but bali vibrant so yabatta parliament so alimu kukyewaniiramu fe abatunulira ebyokulwanira democracy tulina okumulwanyisa therefore mukulu mweru tokikozesa kulwana tokikozesa nga mugo kukuba nabeeta no instead joining nabeeta owaita nabeeta akujoining kulwanirira any member of parliament ali mu parliament okubeera n'eddoboozi because NRM bwe wangula ku ekyo ne FDC ajja kukikuteekako actually naye yali agala kukikola ebintu ekisirisire ebyo manya kati tuli mu defiance manya mufulume singa baali balina obuyinza obujjayo MPs I'm not very sure nti naawande badde safe naye lwakuba nti bali baagaana ne bakitwala mu kooti ne kibeera tested nga member wa parliament aliyo lw'abantu naye singa baaluulinga nti aliyo olw'ekibiina ono gomuyina ani ono power abaani yali badde agamba mpaayo miliyoni 2 awo njire kyenjira kyendyakuba ogaana ng'akugjayo so Uganda gyeraga kati oli kyakozesa naye ayina systems endala zakozesa pillars empagi zetutambulirako za mukulu Museveni kuva 1986 wawambira Uganda because Uganda bagitwala it's an occupation tuli bawambe naye kuva mu 8 paka 86 ng'akyalwa ng'azimba misingi iziwamba kati wamala okugiwamba n'alyoka azimbira ku pillars ze okutuuka 1995 ye transition bwe mwabagase mateeka kati ne tubagase mateeka kati mutulo twaffe n'abawaliriza mutulo twaffe ne tuyisa nti ejje erya NRA lifuuke ejje ly'eggwanga yesu bijje twakola because ejje lyali lya organization nga NRM so NRM kyekibiina mu nsi ekiyina ejje ANC yali eyina ejje fine nga bali mu nsiko naye kati baali waayo but yo NRA ejje lyayo ate lyetwakola because erya ANC demokoto wesizwe siri yebakola ejje lya South Africa no but fe erya NRA lye lyafuuka ejje lya Uganda ate teeka weteeka nti tewabaawo omuntu mulala akkirizibwa okukola ejje lirye katonaze anti kati gensubi gyandala gye twasiba abalala wakola sibe kisibirayo anti twasiba yali yabireeta tunyweze now
kateje rivude mu mukono ya NRA high command consensus rivude mu high command ya NRA kati rifusa ya family empaji ziriko now kati bwoba na MP wanagamba tusima polisi tusima maje nebaza polisi bakoze ekyenjawulo because ye yakuba ruli mu parliament si yakumenya omugongo kati njitya bali bamasuuti era mndoza bajje kati ye ojitya leero webange ekkiriza ogigamba because bali bayina obusatu kitaffe mukulu Museveni n'omwana bayina omwana muhozi then bayina mama Honorable Janet bote bayina ngo byamwoye bite babirimu kyobalaba ekibakuba kati kiba mu mwana naw katoyina okubuuza ejeri yavudde wa yazwana bita river wa tata naye tata ono musota gwagala kwesuubula kweyubula poison esigala yemu because ye amaze okutujjawo sovereignty fabana Uganda tetuli sovereign obuyinza tetuyina I will give an example bwemba muyina kingdom nga Buganda bwe yali sovereign yali kabaka ye sovereign amateeka gava mu kabaka kyobala baga ntaddibwamu tomutunula mu kamwa is it etalabwa mu kamwa okuita kulaba but bwemba muli mu demokrasia sovereign si president sovereign bananyini nsi abawo omusolo because obwowo omusolo kitegeeza oyina right to representation sovereignty ogirabira ku kimu banna Uganda gyogamba muteriiwo eteeka liva waani that's why abali balwanyisa okukyusa constitution bali bayina ensonga nga baga tetukiraba mu bantu because agi y'okukyusa etteeka yandibadde eva mu bantu because be bali sovereign kitwayisa mu chapter 1 eya constitution kati kyo mukulu Museveni yakijjawo he is now the sovereign he is a king he is a presidential monarch lwakante tunakulaba nga obuyinza abwayo gwabwayo naye olaba bizimba bola abasaabite bano kyagala ogenda omukube gwe oli ku diiru ki osobola gwe kumutwe gwe oli ku diiru ki ojja kulanga waliwo kye tuzimba now ekirala parliament eyongerayo NRM nga teyise mu kalulu emyaka eki ebiri luli yajongerayo emyaka 5 motion yakanyihamba nekiza Besigye motion kye eyayongerayo NRM nga teyise mu kalulu that was 1999 ngabo beteekateeka nga tugenda kukola CA kati ziri twawula n'afuluma you remember yeka yakola ki yeka ayafuluma kati bakizeemu gwokubiri kati tebongezaayo emyaka 5 bongezezaayo eki ebiri batujjukira the same parliament eyina powers okwongerayo emyezi 6 kati bagenda kutufuga engeri ya South Sudan because tebana bakulona naye Salva Kiir abeera akola ki kati ekyo nakyo bakiyisaawo now abantu ba bulijjo gye bali bafa babanyiga kyobala ebitebiri mu debate basewanyana wano ne bamwiru ne baani bajja kutuuka wano bagende mu birala nga obutemu obuliwo mu byalo tewabukubira ki tewali miranga tulina okusooka kukola ku social media n'ebirala bamalawo abakazi b'ente banange n'olanga bavuddeyo naye katono nnyo tebavaayo engeri gye baavaayo togikwatako naye the most important thing abantu bakola ki abantu bafa kati mukulu Museveni amaze okufuna empagi ze amaze okulaba nti ziteredde ne parliament yemu ku mpagi empagi ze zazimbirako emyaka ya 5 okufuga emyaka 5 plus amaze okulaba nti ziteredde 1 ekisanja emyaka bamwadde emyaka 7 ayina emyaka 14 yagenda mu referendum tanagifuna ejije kati bano bali mu kujaganya kati obuuza ono okuwangula akalulu by a margin of around 2,000 votes opposition ya Uganda yonna yagenze ku polling stations nekuma akalulu that's one constituency opposition ya Uganda teyina capacity okukuma polling stations za Uganda mu referendum tebayina yes so and indeed newo bali because Jinja municipality twandibadde ng'olwola nti mukulu Museveni asobola okuwangulayo no
kyebatulaga ekibadde kifomu kifaananyi ekyava mu kalula kaali bwe naye olaba nga kiri close then you know that we need to do some bit of thinking. So kati ye mukulu Museveni kyanoonya kati is legitimacy because twali tumukwatidde mu kisenge nga tulaga courts zonfu, right? Your courts, the judicial system is dead. Chovalaba ebintu ebiri kulitko ng'emisango gye bwanga gumanyi nga gukwata ku mpaji bonna bayise kimu nga bakiruhula kwaza bakiruhula akalulu bakuba 10 ku 10 tewali atazze tewali akalulu kafudde tewali yarwala tewali yafa. All the registered voters by 100% bonna bakuba and all of them by 100% bakwira mukulu Museveni okabuli bubbi o suspecting anti buzo kubo bubbi naye kachimanyi na abaseka baba we yafudde naye abakola ki abaseka but kat ya anonya chobola Supreme Court gamba tewali wochi so Supreme Court naye yakubanga abakiruhula 10 ku 10 egamba mukulu Museveni tewabba kitwabaka naye wewe bakubira Supreme Court aba those judges bote baana abantu waliwo okubba kwacho bagala bujulizi nga bakoze nga baliwo. So mukulu Museveni yetaaga legitimacy kati yetaaga therefore yetaaga muira wangule choka tekimulumya mutwe kati enduru ya Lumumba yoga batu bitu bena mukoti kati still legitimacy kugamba gele kola kantu nene ale munawe bajiba na yewe waba aye munange nene ale mbwe waba kote gana. So I'm not surprised in Lumumba jagenda mukoti ateba muwangulireyo kote Uganda they are independent they is independent electoral commission ene jora atendo kubale sono yabakama wa opposition. We are going to see what to do there. This one we abakama byabakama oyo naye nga kimanyi esawe ejja kutuuka owire miranga batubye naye nga mwiru kateta kyachogera because atika tukuba dosima sewana nyina atakatera ochavuma polisi polisi ya Romshana tunagenda kwekyo tunagenda kwekyo njigala naye singa akalulu kano kabadde nyabushozi ku kano mwesije ntumwira bade yesimbye ku kano mwesije enyabushozi kati singa skin yonna ali pano BP engere jawaba ku parliament zemigo jawanu koze eki jawanu funye yes lwaki nyabushozi lwaki seno because these are strategic constituencies gendo buzena sana byanyuma ekyamuliko bukanga yawangula ne babutwala ate ne babujjamu ne bakuwa obulala ne batikinga obulala ne babuteekamu ne babikyusa ne bamugamba gwe biveeko ojja kutandikirawo malirize nga amaze okugjawo ensimbi zina atuwuliriza n'atulaba ku BBS Telefine Amaaso Ku Gwanga nze Busuulwa atumala okuwummulamu nga batunya ku byokunywa bya Harris International ka Rock Boom kano tovaawo kyagenda mu maaso. Raham WhatsApp abakola Rock Boom energy drink ne bakola Ona fruit juice, Ona mango juice ne Ona apple juice byonna byakunywa bya mulembe ngatako n'amazzi ga Raham mineral water. Emisinde gya kabaka birthday run nga 8 April tuli mu March omwezi ogudako April jangu ogule ticket yo wano ku BBS Telefine obagenda kulanga mengo ali ku Majestic Brands mutwalo ogu gumugo kanga ofuna kit yo nga woteekateekera kudduka misinde egyo omwoleso gwa CBS pewosa ogw'omwaka guno gwanga 27 mwezi guno okutuuka nga 3 kitegeeza ne Easter tujja kubeera mwoleso ogwo mu kisaawe wankulukuku wano weteketeeko ogenda oyige osome ogule networking ofune enkolagana n'abantu ab'enjawulo. Charles Omushana obadde okubira so so pillars mukulu Museveni zayagala asigasigako kalangi oba bivundo basibivundo naye nga ayagala mulaba akalangi kyobola ayagala nnyo white tunule saati ze tatera kukyusa bw'aba tayambadde uniform ajja kwambala white ne mukuziki kabeera yambadde white because alina okulabika nti ye is white father mutukirivu kyayagala asiige institutions envundu kati ojja kwanga owulira ku rale mukulu Museveni mzai waffe tukusiima anti waleeta kooti z'aba olaba zisazaamu n'enaalemu ne zigizisazaamu abeerukunjiri leero munnange waleeta wazimba kooti nga z'abantu olaba ne mwiru musango yaguwangula ate munnange watuleetera electoral commission nga yo nungi nnyo ebyatogikwatako twabivuddeko dda eby'abantu entebe okufa kw'abakyala tetukyabirowoozaako okufa kw'abantu Kasese iyo te report tujja kugirabako eringa report yokwokya Masiro wale girabyeko tukyagirinda
mja kulinda so naye kati olugendo okubeera oluyemba so bino si bibi okufuna this because nafuna that problem mukuru mu Iran kyenjagala nkugambe nze I have never celebrated victory sinyumirwanga yewe baya muntu yenna ayange eyo safuna opportunity because nga abantu bakutadde ku mabega naye nga olaba ekizibu kye tugendamu bakitegedde oba balowooza nti kati ngenda batufunayo akasente tubaganeko gye balowooza ebigenda okubanyako okutaka babiraba simanyi babusoga balaba gwokiraba nga MP waabwe nti ekikayo kibamalawo the plantation agriculture politics eza plantation agriculture zimalawo population okiraba two bakiraba bwanga bakiraba balaba olutalo lwoliko kulwanyisa mafia zaabo they have money they have Maliriza Charles they bali wonna balaba gye bakutadde nti bande badde basoloza n'obusente obukuyamba okusinga gwate okubeera community welfare officer gwokubaziikira gwokugira but nagenda okulanga na population tekiraba two military wenajja because the moment wofukira central eno military ebadde ekuyozayoza kati ebamaze okufuna weekuba naye kati ekyali mu public relations balina okulaga abalungi because bavudde mu kintu nga kivundu nnyo bagala kwekuba deodorant honorable Romshana bwesikujjako muzinda gwange ojja kulwawo nagwo honorable Mwil Paul ngenze ku bulamu bw'abantu muli babaka ndi ku vaccines bino ebiyingira mu ggwanga tuyina ebitongole nga National Drug Authority tuyina stores gye batereka ndoza government evunanyizibwa ku ddagala eriyingira mu ggwanga Uganda then okuva ate neekaaba ng'erabye mbu wayenese school of thought endala nti eddagala teriri fake naye nti balimu ebintu byabwe naye obunafu buvaawa bulaga ndi ku hepatitis B onakulale bayise police ennyonnyole kubeekutte abalina eddagala eri fake Edward Ochomugoba asindise ne bamugoba abaka twagala IGP Okosochola ne muze Isabiti ne bamagoba ne mugago toyina na kyomanyi genda eri Mwil Paul obulamu abantu ne vaccines eziri fake ekyokusookera ddala njagala kujjukiza abana Uganda nti bino ebyeddagala tebisoose leero twalina olutalo olwaliwo emabega wakati wa Auditor General ng'ekitongole ekyebibalirizi ky'ebitabo bya gavumenti ne National Drug Authority ne Ministry of Health tutya nti ministry oba ba technical people ministry katigeze ne UGANDA Cancer Institute ejja negamba nti okujjanjaba cancer twagala eddagala erigwa mu kkowe lino neriwa ne prescription ne gramage yalyo nga bwetekedde okubeera babiwani government ne baweereza mu National Medical Stores kati waliwo ekkobaane wakati wa National Medical Stores ndowooza bane National Drug Authority bali ne bagula eddagala wakati wa National Cancer Institute no Cancer Institute even rejected it yoga badokita bagamba nti okusinziira ku cancer nga bwafaanana bw'oba onaamutwitinga olina omutwitinga n'eddagala erina disgramage because waliwo ne question nti abantu bwaba kati ku market ekyo kye tuyita less effective drugs kati less effective drugs ziri cheap nyangu za kugula nti ensi abantu bangi badde babeera okukola muno okutunda muno eddagala nenga Ministry of Health through National Medical Stores ewakapuze sente kati mutuwe Panado atasussa sente zino kati ba manufacturers all over the world bwolukatogeze nagenda ka Egypt nga tu parliament ey'omwenda nefuna okusogera na ba pharmaceuticals nanga nti fetukuna namakale getukola nga they are manufactured for Uganda simply because bobo osaba eddagala boba bakuwa kadalaga nti eddagala bwe bali gakubeera mu gramage bweti ne gundi bweti galiwonya bweti tilya sente bweziti nti mwe cut off ya sente za mwe National Medical Stores zetuwa tezisobola kubanga musobola okugula eddagala either mbamufuna mutono kati ministry National Medical Stores nge supplying eddagala bole bayita Auditor General yaliita less effective drugs nga tezikola yani National ne Cancer Institute nayo rejectinze nga tuwa bakolesa eddagala lino twetaaga obucupa obusukka obubiri which is going to affect our budget ate kigenda koyo omulwadde
kadati fight yaliwo because auditor general nali naba doctors bwabagenda okukola technical audit ngeza ezabaziba za health baita babulamu bweziba za ngudo baita ba engineer netubera mweyo argument for a very long time of less effective drugs. Why should national medical stores zikize zibeka zikola ki nga ziberawo netubera element endala yali ya lifespan ya madagala ngeriyo agayingira muno ne bakola push down babisera ebyo mu malwaliro nga bawana abantu amadagala gebateetaaga olw'ensonga nti mu byobulamu ekyo tuyita morbidity rate. Kati morbidity eyo bagabedde okusinza ku bulwadde abantu bwe balwala mu areas ze bavaamu era ne procurement ye eteekeddwa kuba initiated be doctors okuva mu malwaliro gaabwe bintu bibagiza okubanga bati kati kyetuliko kyolwaleero nti National Drug Authority ebyo yalagajjalira omulimu gwayo okuza even okuza less effective drugs mumvule ne fake drugs kubanga zibeera kati nzo lwaki endozo kyekiriwa nali ndaba muganda wange w'ekitiibwa minisita w'ebyobulimi ng'asula emikono mu bbanga tine mu byobulimi batulumbye nabo baleese of course nga if I was the nenga kituufu era twali kutemukwate that is sector onfuna bulungi kwa ne mu byalo ne batunda bamanyiwo nti wale wa mukulu l'omushana bwagala ya rais wolisanga wale wasawanyana usanga ile bei era abantu baita kulikola obulungi ne bagenda kuli ya rais so kitegeeza ki first njagala tugambe nti liyingira litya wano era ne bogenda ku gundi wano mu pharmacies bagamba nti bagala Europe oba yagala lya wano actually ekirayo kiriwo waliwo abasajja abayini bali bakyusa panado nga panado bagwa ku expired bakyusa dressing yayo nasigala nga kyali ku market nabanga byona nabitegeddwa kukolebwa ku National Drug Authority okulaba nga following up so kitegeeza nti abantu abatunda ebintu ebikosa obulamu bw'abantu nze kunze we need to take them very 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 serious bibenga bakwatibwa nolao tulina cancer mungi mu ggwanga but ebimu bibadde biyita mu ange eyo nga walaba National Bureau of Standards bobaga ffe tulina capacity ku monitoring everything ebireetebwa wano. I was in Riyadh tosobola kutunda simu nfu ekibonerezo kalabba yes counterfeit tebazikiza mu nsi yaabwe era bakwata ogenda kalabba kuba nagala nengulako lumu essimu azi charging system nga tekola nemba kubira banoonya wenda baleta essimu endala ne baneetondera nnyo simply bali baamanya kati olabi ne mbadde ngamba nti ensi egenze yonooneka olaba alatunda emigaati kubako nti 1 kilogram tezuwe kati ebintu bize engatto n'omukyala nakubuuza do you want a shirt for 1 day 1 week 1 month or forever simply because abantu bakkiriza okubeera counterfeit fe benyina babibeeramu kati biru ebitongole bivunanyizibwako njagala nze sigala genda musumanyi mwani abirina natulo twebuze National Drug Authority bintu byayiseewo okubeera ku market katolange eri emisango matala gye tuyita strict offenses nguli omusaba bakwata nagwo yegowe tenyolako nga okubeera ne sente enfu kubeera fake money wona bakwatira bwe omusaba guba kuggwe gwena okwenyolako sente zenfu wazijjeewa kati bino byonna nkubeera strict National Drug Authority otubuulira bino byayiseewo era inspection zibadde zitya because teriwo oyita ku airport mukulu y'omukyala n'atuyambako yako Director of Economic Monitoring bwekyengiza wano balina sikaana ku airport bamanya nti lino ddagala bayese ku gundi bamanya nti babiroginze yini byayiseewa yo bye bayise bifaana bita bakusaba ne certificate of origin okulaga nti manufacturer yabikuwadde kuliko ne certificate nti bintu bituufu so National Drug Authority must answer to Minister of Health erina okuvaayo etunyonyola kye bayita less effective drugs lwaki bazitunda wano waliwo debate tebanga solved oba zisobola okwafford because that issue nainako when I was in park nga doctor wa otajena agamba nti less effective drugs tezikola ne doctor wa Cancer Institute agamba fe kufe tejakola ku balwadde baffe era bazizaayo ne bazigaana ne bazirejectinga nti tujja kubanga ate ffe bemutaako obuzibu kati the government must come up and explain how can this circus betutanyira ku bulamu bw'abantu mbaza nakiri ekisembayo kiri bwe kiti nti buli bwowa mwami lw'omukyala n'omuguze engatta enfu manye engatta eri cheap n'agikolesa emyezi 2 ku mitwalo 3 after 1 year abaguze peya z'engatto almost 12 bw'otabuzamu emitwalo 3 aba mitwalo 24 kati amuguzizza entuufu n'ajambala emyaka 3 obeera tomuyambye kati gavumenti yaffe nayo okizale amakene amafune gajja ku market obagali esi effective oli bwamira tawo naddaatira n'agula nga tawonye at the end of the day amala obulamu ne bwonooneka amakene gabanga tegali acting kuki ebale Paulo sewanyana Alan Machindi
hepatitis B n'ababaka ba parliament mukolawo kyokulaba nga obulamu bwaffe tebuzanyirwako bwe buti bane twakizudde nti hepatitis B banaye gye bakuba abantu fu ensi negenda mu maaso so waliwo avunanyizibwako so tekimala gavuga nti eddagala fu tekiggwa bwe kityo kituufu kiswaza omanyi bannayuganda obukadde 3 n'ekitundu okusinziira kunoonyereza kiraga nti balina obulwadde buno obwa hepatitis B so kiba kirungi nnyo bwe waba nga waliwo ekyokusalawo oba okusalira amagezi ne tugasala nga bukyali ekitali kibi nti okugema kyekimu ku bintu ebisinga obulungi ekiyinza okutaasa eggwanga lyaffe emmaaso naye obuzibu nti okugema ate nako nga kwongera ate ekizibu ekinene kyogemesa kyongera bulwadde eri bannayuganda nze ndowooza nti uganda tulina okusukkawo ne tubeera serious ku bantu bangi mu nsi endala ez'amaanyi kiki tubali twogera era n'emibiri bye tubaddemu nti President Museveni ayagala nnyo okunafuya paalamenti kyolwaleero we tukeera ku makya ng'ababaka ba paalamenti ne tugamba nti minisita wa health asookerwako yennyini alina okusooka okunnyuka omulimu gwe ogwa bwa minisita gwa health kubanga effect yagenze ku abantu abasukka mu bukadde 3 bajjanjabiddwa baweerebwa vaccine eno ate nga nfu tetumanyi na effects zaayo obukadde busatu kitundu be balwadde naye kati abantu abagamba nti tugeme district ya 3 naye erifuli yennyini baaliwadde ejjinja ne bawambalala ne bawa Kampala mukitaza district Mbale n'Embale those are most populated yes wano wasinga abantu baziwadde fu ate awo ng'okakasiza naye tetumanyi na kirimu walala eri kubanga nga bw'omanyi propaganda wa gavumenti obutatiisa bantu so kati nze ndowooza nti olwaleero ku lw'eggwanga minisita ye alina okusooka okuddako ebbali ekyo kyekisookera ddala gw'otwala sekita eyo ndese netuziwayi tetuziwooli tetuwa wali webajja mu paalamenti yaleeta bajeti ey'okusaba vaccine eyo okugema abantu okuziteeka mu malwaliro bo be bamanya nti tuzitadde mu malwaliro agali private that naga gavumenti okwanguyirwa okukola ki okugiwa abantu ekirala National Medical Stores ne National Drug Authority nabo mulina okubaamu aba officers abalina okuba reprimanded nalabye mukulu owa board onalebo bitekerezo nga yekyanga ng'ali mu committee ya health doctor nga naye munyiivu ate nga naye bimusobedde kati ngamba nti who is in control naye bimusobedde ne tubuuza who is in control so kyekye tugamba nti organs nyingi mu Uganda ezayonooneka ate nga kiri intentional nti wano mu Uganda buli kintu kyolaba sebo mwami Dunstan Busulwa nga kize mu Uganda naddala ekiri massive nga kinvolvinga sente tunulira esente ezo weziraga nti ebiseera ebisinga abantu abamu nabo tuyinza n'obavunaananga bano naye nga waliwo yaleeta ddiiru ne bagenda ne baleeta vaccine nga bagimanyi bulungi kyeri ne bagireeta olwa sente ezimu eziba zakola ki zaaliibwa omukulu agambe we yali mu paaka nti bagenda Egypt oli n'abagamba nti abakulu bamwe bajja wano ne basaba nti tukenderezeeko ku bukambwe obw'eddagala kati ebintu ebimu ng'ebyo bikosa obulamu so waliwo abayalidde ssente mu kintu kino so ndowooza nti minisita ne director wa National Medical Stores then ne wa Drug Authority ndowooza nti balina okukeera ku makya bo nga bo ne banyuka bwe batagira then parliament tulina okubafosinga bonna basatu eyasooka okuva neta press conference bagamba ne mutusaasi twazudde si anti si eyasooka okuzuula wuliriza si eyasooka okuzuula walina okuba waliwo abaazuula nga kigenda kubwatuka kubaluka yo nejja neyeesooka amawulire bo bagamba nti tebalina infrastructure emala kwata structure yaabwe tebalina capacity ku inspectinga everything naye anti lyayitawa bo bwe bagezaako kwagala okola nti the structure ntono nnyo eri thin tasobola ku inspectinga everything weeri naye staffing yaayo si yo yemala n'ebikolesebwa okola dose detection tebimala era bo bali awo nabo balinganga bebisobedde ngenze wa Charles Romshana waliwo ekyera nyabusozi
kiruhura mukuru Museveni narangira state of emergency niho tero ne dams n'ebirala so Uganda yafunako state of emergency olw'ekyera ekyali Nyabusozi ente zaali zigenda kufa oba ente zaafa naye obwana mu Acholi bwina no dingi disease tewali state of emergency wabeerawo ekyeraawo enjala nibabaga bagende baliye ensanafu ebintu bwe bityo parliament neeyisa ne resolution nti mukulu Museveni arangirire declare state of emergency naagaana wali parliament si yayisa wali bano bantu bagenda kufa oba bafa ziri nte no parliament yakola resolution state of emergency etaasa abantu balemu kufa mu Eastern Uganda ne mu North parliament Museveni yagaana okukola ki naye wano ekyanya Busozi ekyente parliament si yakireeta yali yeebasenga bwayogera ye yakyereeta nakyanaga owange ente zikola ki zigwawo n'aleeta kyenkugezaho okukola kakiri nti mukulu Museveni waliwo nte zayagala dia certain cows zayagala kati Nyabusozi waliyo eddagala effu litente na wolabira nga eddagala lisobola okuyitawo ne litente Nyabusozi abantu bo baafadda wolabira eddagala nga liiseewo ne ligende Nyabusozi awaali ekyera ne wabeereyo state of emergency naye nga bano balya ensanafuwa eyo mu Eastern Uganda nga tasobola kubawa state of emergency n'asirika n'atunula eno parliament neyeegayira munnanga abantu bagenda bulijjawo bafa zozonizolulizidaayi naye olaba kize Nyabusozi naye eddagala effu ne liyingira ne litente weriyitirawo ne litente manya nti abantu wafiire ente emu manya nti wafudde abantu 100 n'okusoba ate bw'olaba nga tekinakumukwatako eno waliwo ente zitanaba kufa kati ne wano waliwo abantu batanaba kufa wajja kubaayo omwagamba nti nange nawe wamize tugwawo state of emergency so one gira okola ki gira oguma now nyina y'abantu bange mikwano gyange twali tukola wamu omunda twazuula nga twagala kukola research kulwaki afuna kansa bw'otuuka bw'otumula gotomala myezi 6 ng'oli mulamu tolaba kati nga bw'olyoke kasita oyingira mulago nogamba munkebe nogamba munange tukuziddemu kansa ne bakutaya ku kitanda kyabwe myezi 6 olina okuba nga oli mufu omuntu abadde alyoke netogamba kiki ekiriwo kati oli n'aleeta gwandise whistleblowing n'agiwa Keith Muhakanizi nkugamba report gye nnyina the report I have read Keith Muhakanizi nagamba kanene ekimukanga bukozi nabo balwala kansa tebagala kuyitira wali n'ateekawo internal audit mwegimali muyina ya auditor general naye eno ya internal audit eva Ministry of Finance ayagala kumanya nsimbi ze zigenda zitya bino bye yazuula ye report Keith Muhakanizi yakoze eki gyayina one amala eddagala liri inflated be eri waggulu erigula miliyoni emu NMS ebeega miliyoni 3 mpakyakulabirako because sina report wano njikusomere what I'm trying to say is this inflated prices yes kyengeza okukola kachiri kiti National Cancer Institute yesembayo waggulu eringa nga butabika is also referral hospital eringa mulago eri waggulu kati yo eina account mu NMS Ministry of Finance tewa sente za kugula ddagala National Cancer Institute yes one National Medical Stores kati mbamu ina ya account I can tell you sente ziri sente zebayina tebasobola kukola ki kuzimalawo naye but owa NMS yabagamba nze eddagala mu nsaberi eno so sibole ba recommend that's crisis number 1 erino lyengenda okubawa ate n'alibawa katono nagamba nze nga sinakulwa mulwadde wange kangende ndikebere bwe bali twala kulikebera makerere n'awala mbasayansa ne basanga lifu that's the second point dagala lili eno report ya Keith Muhakanizi sebo eno report ya siya ochora
Ntotana na kutandika ku. Singe bade yawo chala wandagambye because wobo soma yawo chala ne asabiti waliwo engeri gyosoma. Kati waliwo yakayisi makanise wetagabira wuli. Enyuguta nene. Yeye kugamba nti one really inflated. Panado ya siringi 10 eri NMS esaba mutwalo. Kale katugere necho but above all lifu ate report eraga nti lifu ekyokusatu liri irigo na eno report in other words lyajja mu Uganda nga National Drugs Authority telikiriza nenga NMS ate yerirese yeri anti kati because NMS yitira mu pharmacies wa contracts for pharmacies so now this is the report kale tugamba omukulu tanaba kujifuna emyawa nomeka ti ye kamala byonna tanaba kola ki kana yeka tugisimagolinga agifune tolabengeri jana akuba omuggo ne tugisimagolinga nakola ki najifuna naye mu report eyo buli baluwa eva mu National Cancer Institute ono minister wa health ya Chenge yali mu board ya NMS ngafuna ko kope Diana onakwata bupanado nga bantu babye ku clinic bagamba because wale gamba national it's drug something unit mu state house yeraga balinga bazana mazana gachiga sagade gamba bakola tokantu geyira operation because waliwo engeri gyotambuza nankani dife gano galinga mazana gabagana but siche yali akola ki ngolaba bizanyo kutuzanyira ku bwongo kati afunye kope y'ebbaluwa ng'eva mu National Cancer Institute ng'eraga nti ddagala fu ne report akoze ki talina kye yakola mukulu Museveni bw'asoma ku bbaluwa bw'ati emmangwa n'ekwata n'amuwa PS omuntu afuna CC n'asoma n'alaba ebifu n'atabaako kyakoze ate gwowa PPS gwowa PS n'omwa promotion kyembadengere okubuuza lwaki ate gwawa ng'ate abadde eri ngeza ko kulaga because katola konywedde ako nyina okulaba amanyi oyina okubuka kino ekizimbe ogwe wansi ale bwe nala ngati nkwata ku mukono nga tekakola abago mulwadde amulese kuwa PS kati ngamba kati kandeete nze bwe namukwatira nze ndakwata mukulu Museveni kyobola bompe ekyayi Museveni ekyayi nziruka misinde tukozesa kakwemeire Athanasius yali mu National Drugs Authority gwe tukozesa okukwata eddagala efu eriva mu Igibo Pharmaceuticals China kakwemire n'ateerako mwana eddagala fu bali ne bagoba kakwemire baagala baliiseewo why cause yali mujulizi wa government nga bawaabiranganwa yali chairman wa National Drugs Authority to cut the story short mukulu Museveni asonyiye nganwa kale yali katikirwa ankole base beka tubireke politics kati question je mubuuza nga tuliwa mu kasese Fort Potro mukulu Museveni school president omusajja ono yatuyamba yagana okulya ebituga posende zali nyingi nnyo naga anze ni mukristo sobola kola kutabula mu abantu ate go bagobye naga onadde yakole nenzija nga nkube ngalabi kwemire kale biri byagana eddagala efu lyayitawo abana-Uganda bafa fine katugende nekyo but at least ogenda kuddayo ku mulimu ogwo ne kataddangayo nengande Joseph Mtumwesige IGG na investigating nawanika report najiwa parliament yamu parliament neisa resolution kakwemira yaddayo nayogera ne Kakoza Minister of State for Health nagamba this is the patriot this evening I'm going to sign the letter najikola yayatako mukono oba bakimanya batya ndanga gwe baluwe yotegeza ne furumo wede yakwana nga mayiro mushana katanange mpanise kino kimafia kikoze tukubye in other words I can tell you without fear of contradiction mukulu Museveni ali behind fake drugs linda ko jazo mushana yes nga ali directly behind obanga bamukolera ngatamanye whether indirect or direct sasa anti kubuza interest yebera okubera wadeka kwe bawanga tali azayoka kwemiri obabo yaba na Uganda kulwachi talina buyinza mu Uganda kati has no capacity okuzeka kwemiri okutwata eddagala efu kulwachi atekayo now finally condom engabo machika ngabo kitegeza ngabo zikira bazikya tezikya ku engabo ye n'engabo kiri mu lulimi oluve waffe oluve toro oluve nkole oluve ebukiga
ngeno kuyingira mu university engabo bakuwengabo ugamba singa yali mmere singa nageje babokisi n'amabokisi otegeeza kyatuyamba twali baana baavu banidde naye our friends abaali balinamu kasente abakozesa engabo ne bakoona bonna bafu because engabo yali nfu now ate engabo gy'ow'amagye nga mafu nga omanyi amagye nga galina siriimu n'onoonyamu abasirikale abalina siriimu n'obajja mu magye the reduction in force amagye bagakendeza from 10,000 tarane 5,000 n'obawa engabo nga nfu ate nga balwadde ne bagenda mbya ate nga bawadde sente literally every trading center waffe yafunako omusirikale ng'alina siriimu n'awa ekyalo ebyalo byonna bifu the spread of HIV was democratically done. Ebigambo tebigenda kugwawo kubuuza wenjogerera Fort Kasese ogamba noonoonyayo n'obawa noonoonyaani abanoonya n'abawa. You are using a fake condom. Ono mwiri kyabadde akugamba nti ogenda China n'onegotiatinga zimumpe ekikondomu muntereko n'erinnya ngabo omutoolo omukiga bw'anaagisa bagambe nti eno ngenda kulwana ngenda mu lutalo naye ate maliriza nga gwegiroonywa nga omanyi nti eno kondomu nfu wenjogerera the whole of our area Bushenyi yesingayo NGOs eza HIV olwaffe tusingayo obunankana obwenzi olukunjiri nfu you go to Rwenshama buli ku buli bantu 93 balina siriimu zino ze figures batagala okubulira ensi for every 100 BBS Telefina Amaaso Ku Gwanga nze Steven Danstan Busulwa tukyagenda maaso n'ensonga eyo njagala givaako era njivuddeko njigaddewo yadde okyatunula katabo gironya karabo gwe bakumaze dda tola bakuwadde ekifeeki kinankani kye batataisisi omanyi kyekivaamu nze yange yali original sebo kyekivaamu yena agimize togenda kuzaala tanse kutiisa ampuliriza Rumishana bw'omuli agamba bw'omuli agamba nti amaanyi ganneeyongeddeko ekano kalokubom bakayita energy drink naye njagala genda ku katono dakiika nyina ntono Paul Muhiru Charles azeseza Paul Muhiru waliwo transfers sebo in a second bwe bagamba nti Panado is 2 times 3 empeke 2 buli saawa 8 oli abagamba ogenda kubira 1,000 milligrams of paracetamol edagala si Panado edagala is paracetamol oba headaches extra oba chi but kasita wabeeramu 500 milligrams now the moment oli bwabba n'ateekamu 200 milligrams gyo doctor ng'amanyize 500 n'agamba times 2 n'akuwa empeke 2 oba omize 400 instead of 1,000 it's already disaster tebisobola kubanga bikolwa abayivu nakujjako muzindaalo Paul Muhiru njagala kunuulya katono kuba obudde bugenda transfers za IGP ono mpya Martin Okoso Chola ayangu yokola marathon transfers abadde mu office ya IGP n'akyusa n'agamba ono nduhura dayo majje ndahura bandu hura whatever the name is nabala is he trying to assert himself ya the public ebadde mulaganga gwe bataddewo akakokolo lutamaguzaali New York yatera okukayita akakokolo bino byakola ageza kunafuyo oli kuba naye abadde mu system nyolumuwadde vaawo gwegenda kayibula yadagize mukomao how do you look at that webale nnyo webalira actually nja kwebaza mwami Romshana engeri gyakubidde no just very briefly twalina digital migration I was in digital migration with top set boxes nga ne ba licensing companies zigenda okukola ngene yaffe mweri but one of the requirement ya top set boxes film ezo zibeera mu flash size yayo determining the cost and the durability and quality y'ekintu abanaga president sabo no tubuli expense basale ku bay president akonsider okukola nga flash reducing that it no balaga babwe kwata at least ngento bife bibagabira abantu netubanga we are in a fake country so tubanga abakiriza from the leadership and everybody but two and no sibufu actually obuwola bonabwo the flash of it determining agirije kabera the flash determining the price and baganda bakubera president ndoga sebo tusaba buli wagulu tukendereze bate mbakenderezaako nekivaamu ekyo the technical people baba mukusakola mirimu jabe kati tu wano kyombuze cha police police erina akachoka tukabaita PAC is the policy advisory committee ya police under normal circumstances bubakufula IGP tokolomu over that's why there are AIGPs ababeerawo
So the police advisory committee bategeddwa okubanga batulanga olukiiko nabaga twaga direction first wala police na mission na vision ina kiyagala okubeera kati when my Museveni bajja okudismantlinga police yakikola kagenderere kiva na appointment yabaddewo yaleese Ochola n'amanya nti muganda nkozi Ochola mukadde wange n'agamba katono aga even retired akomye contract namwe ati nkuleese naga naye kati njagala ogenda ono omuvubuka yomulekere ebyo operation gwe obere ku bya police olwabera akugobye nga intentionally aze kwanda maininga era IGP omutuufu ye Sabit intentionally kati okusinzira ku Mr. Ochola a seasoned police officer muli ayina kyayagala ng'ayagala the police etambula as a professional force kwa twatuka ekiseera ne badismantlinga special branch ne basaba bainale mobilizers nga almost ba investigator ba police kade a lot of things they begin amaso nga tebitambula bulungi because under park by the way bogena means zayo ali kulibwa kitibwa IGP Asante Kasinje batwa ne ba plan twataga police force egitenge this direction bagenda okujja nga basingwire abali batunde nga tembarala obe bushenye waba lwomushana bebawa order kati nga bakulu tebakyawa order ngolwe mazokola ki olwe mazokufa kitegeeza ki nti watu mwami Ochola kyakola ayagala kuzza police ku musingi gwayo naye nsobola mu emyezi mukanga aizo kubanga mugobe olwensonga bulweza okuzza police ku musingi gwokola nga police force obato serving interest olitakyagala to serving interest zabalira at the end of the day ogenda kikoyagiza kwakola kwanga restructuring a police ebere functional one of senior police officer yanga man yagala ogenda okola investigations mu arrests investigation and prosecution is called under the mulembe guno esingafu because they arrest you and start investigating at the end of the day nebile ma special branch yale ekuli wa very senior police by time they arrest Romusana obino musangoze leba kutola mukode lu convict you na that was how it used to be okusomoza kugenda okubeera okuli kusomoza kumu nadenda ba okitibwa IGP Okoth Ochola nti aina mwendoze nti police should work as a police force nekati ekyo natamanya nti olibu wagamba nga nti sebo Romushana nkwadde obwa IGP naye omwami ono sewanyana akumyuke kati gwe kola biri yakole bino ebirala aba in effect akujjeko obuyinza obwo naye nga sinagenda wala muhiru ona abadde deputy IGP oli IGP wali lwakyali ndo oli aveewo ate okagambe nti CID badde kutuddangu ebintu bingi katugizeewo no actually kiriwo ekiti abadde deputy IGP nenga talina buyinza era bwogenda mu police bajja kugamba we talk free with some of us nti olaba bayinanga park eyo bwogenda minsi zaayo there are very many things bebagulinga as police oli nakola mubirala nga IGP. I'll give an example of Saint. Oli ali yaziola zona za police almost waliwo plain cloth allowance ngo yakwatibwa bana issues nyingi ziri mu police kalinga park advisor that's how the police should run tebabitambulirako so at the end of the day IGP as IGP bwabera n'obuyinza he must give direction kadayo police there's a very big problem category webuze how did people come from nowhere katuboge actually campaign kisembayo olaba mu police balanga bakadeti nibaga tulanze bakadeti bitano ne receive and train ne ba deploying nga basinga berebe balo era one of the ekintu kyanyagala okukuleta ko I want an audit mu police but ubulireko at the level of all those officers abadde yes but ubulireko bali taka advert balanga ne interviews bakola n'abantu abayitamu ne those posts ko togera sessions ezimu ngotukayo ngeseke family kwa bade mu by election ejinja no ingira mu office oyogereko nabo nenga bolimi bogero olimi kutoluulira totole nyankole nawe andi nabo okurutegeera abanyankole batwe abanyankole kwagala okulaga bibadde bibeera kwa nagenda katika mpecho okulabirako I try to complain kwa nagenda nengamba na I want to see the RPC DPC osi station osi ngabogera olimi bobogera mu lwabwe nebaza ati ntegedde oli nafuluma Bonte matwe tukomela but I've come here ngomuntu alina interest mu bintu bino that's ejakuba beso kwa tukole audit batubuleko ndo balanga ebifo kwa nemu police bamulimu requirement regional balance boboli kurutinga batubulireko bino byatukawo bitebiri mu police ngende wo musajja wa bwino honorable balance police no chola ne bigenda maso sokera ddala nti ngera bulijjo nze sisubira kipya nnyo mu police wadde nti bakyusiza obukulembeze okusinziira ku mbeera n'ebiriwo nti okuleeta Ochola abeerewo wali okuwa police PR
manyo kibaga nti police kifananyi kyafa nnyo kyakola ki ne baleeta ochola give it a face achiwe face nenga enkola esigadde ekola ki efaanagana wano police waliwo utalo balwana nti okuvaawo kwa Kayihura ne baleeta Sabiti abeera omumyuka alina mission gyaliko ate ina okubeera accomplished nti omuntu nokera ku makya nti olibe yakyusizza ku Sunday ng'enkya bakulangirira ate nabo naawe n'ogamba tobawadde na mukisa kukola muwadde wiiki emu nabo ne bakola ki n'obakyusa kitegeeza nti waliwo kye bali mu kunoonyereza era eba naamala okukifuna ogenda kutandika okulaba ebyemabega nga bivaayo ebiyamba bo so se ebiyamba ffe baalani balwomushana bamwiru bo nga bo okunyweza gavumenti yaabwe naawe so nze ndowooza nti waliwo olutalo oluli mu poliisi lwe tujja okutuuka ekiseera tukole ki tutegeere omukulu ayogedde ku kya Sabiti nti bakuleese gwe mumyuka naye nga gwasinga amaanyi bakutadde mu operations n'akalaba emikulu gya poliisi ebiri nga Sabiti ya presiding over naye nga mu kisanja kiri Ochola saamulabako nga presiding over omukolo n'ogumu myaka 10 myaka nga 6 nga tumanyi deputy gyali Ochola naye nga tomulaba mu public wadde okola ki kati olwaleero ate kye tulaba nti tumanyi Sabiti Ochola gyali naye ate Sabiti kati gwe tulaba mawulire gwe tulaba mu face y'ekintu ekya police so ndowooza olaba institutions zaffe engeri zitandikamu okwonooneka kyolwaleero no deputy naye ate omuwadde amaanyi mangi okusinga headway deputy yewadde amaanyi no kiri mapped bulungi ne bawali muteka ministry kinga yagifuula ya amaanyi olawo amaanyi kiri mapped bulungi nnyo nti ono alina mission gyaliko alina kyali mu kuzimba era adipula akuga nti ndeso omwana omuto akuyambeko mu operation gwe kosuza kubina kigenda okuddira amabaluwa okujja nga direction ziva wani wa deputy wo okola kyokola twalirowoozeza nti poliisi yali badde ebeera poliisi naye militarization yeno y'okuteekamu bannamagye nga ate baliko instructions gye bazijja eri so nze siina kinene kinsuubiramu oba bakyusizza ki still poliisi ng'ekyalimu abantu abafaanana bwe batyo nze ndowooza era bigenda kusigala nga bwekangende honorable Charles Lwamushana waliwo omwami Kungo Al-Mahadi Lwamushana annyumidde nnyo leero era Ssebalwala yose n'abulawo naye simanyi bwabigassegase agenda kwekyo kyenjogedde kya Ochola Katonda w'amaanyi tosobola kubeera na poliisi nga Sewanyana aliwo n'agisiima agiyoza poliisi ya Museveni anti bwe bawangudde akalulu awo yabadde nnungi nsiima nnyo poliisi nga bamwiru bagamba ekyo va ku by'okuwangula naye nti wabeera olunaku lumu nga poliisi nungi ng'ogisiima ekyo kimu ekyokubiri n'abamawulire Ochola akyusiza ba DPs temulina mawulire because you see kino kiganga temulina kukyozaako no abantu bafiiriddwa obulamu okukyeexposinga okukiraga nti kiri date terubale lutalo lwangu abantu bayingidde amakomera abalala bafunye ebisago by'amaanyi to show nti poliisi kyakale Kayihura kifu now mukulu Museveni okujjawo kale only n'ateekako Ochola tekirina kubeera senti because tulina okunoonya what went wrong wooleetera omuntu nga inspector general of police yamuleese atema abantu yina okutema walolabeko gwe batemye ngamba gwe ati naye njagala kubuuza wooleetera omuntu nga IGP yamuleese nga wayolabyeko abatema gwe batemye gwe bamaze kutema njaga olabe gwe batemye ozibiriza amaaso olabe atema kati inspector general of police amuleese kumulaga bamawulire nagamba oyo yatema nategaana naye nagamba ffe tutema naye tutema nga poliisi yetukozesa okutema ye babeera na uniform ki ngeezo naye bwobanga totemye bulungi nga bakutema ne bakulaga engeri gy'olina okutema mbuuziza 45 oyo omuvubuka wamulabako mu kooti because one yakkiriza nti yatema oyinza okugamba nti yalimba nti yali atemera poliisi kale naye kulwaki tomuleeta mu kooti olw'okutema Kayihura atuuse okuvaawo nga takoze eki
nga tamulese. In other words, ne president akugamba police eno waliwo ekirimu nga talaba kukijja mu kamwa bonna be bakwata ne batoloka. Sibu police post station emu sinya sitano region zororomusi ne bakola kino bateruka nawulizo n'embaale nabo be basenya ba police olwokwanti bali batolose nabo batolose. That so you still have those problems. Tetona kuzorona kati mutandise ochola atula mu ntebe kwachi mugenda mintu y'ekijinga. Why don't you go into more serious material? Now njagala ogenda nonye statement ya Mhozi nga bakamua obwa advisor operation of his Kitawe special forces, special operations of the president, advisor to the president. Advisor to Kitawe. Mu Uganda kitegeeza okuwa amagezi Kitaawo. Kale nga omukyagala nenzima to the president. President ye Kitawe. So advising Kitawe. Awa magezi Kitaawe. Sikyokanyizira kwanza statement gye twafuna advisor to the president. Not advisor to the father. Tulangira abakulu abako n'abemikwano. Yangu obudde tugenze. Tofaayo. So yagamba ki? Yagamba mu police bwefuna statement eyo tuyinamu special force unit. Tuyinamu special force facility. So bagiinamu ekola ki? What are the special force? Twakalaba ko bitono ng'ekutira emigongo. Special force mu police. Yes, bagiinamu ekola ki? So bw'olaba nga saabita badde akulira special forces bamuleesa akulire police. Then weebuuza eyo police eragawa. Because okuleeta saabiti tekijjaawo police kutema. Okuleeta saabiti tekijjaawo police okutemula bantu. Because yatemudde katakwe. Katezeemu n'etemula bwe babadde basaveyinga ettaka. Mirambo eri wansi. Semba buli. Ezeemu n'etemula. Ekyo tekijjaawo. But maybe ayinza okukola reorganization because weetaaga DPC, weetaaga training, weetaaga bintu bingi nnyo. Welfare bakyasola mu toilets ngenda nagula olabe. Inyuma zabasolamu ziringa toilets. Actually nze atambula ku nguudo. Sewage akyasingayo w'amaanyi nnyo kuyingira mu kibuga aba mu police stations. Maliriza. So have you looked on the issue of budget? N'engeri ensimbi gye zikozesebwa. Have you looked on the doctrine? Because the doctrine y'amagye adui yena kuwakanya is adui ate bwoba okubasasi mukube mu kifuba. Naye bano babawadde mundu ye doctrine gye babawa. Bwoba otunulira mwiru is adui. Kyolo bajja okukwata bakwatanga bakola ki? Bakwatanga bakuba. N'abakuba they are not trained to beat. Because omuntu olina okumutraininga engeri gy'okola ki? Gy'okuba nga olina objective omuntu ali afukamire osobola okumukwata omutwale muki omutwale mu kooti. So kino kipoliisi kifu mutuyambe buyambi muleme okutwozaako abaki abamawulire ate mukyolezako mandazi. They just call you, invite you on mandazi chapati bitalimu ne mutandika ochola yakyusiza ochola. Don't you have news? Mubaleke, you leave them in darkness. Bagambe musule bulungi Katonda w'amaanyi. Olinga nakuyize kuyomba nanga wamawulire kasa Katonda w'amaanyi. Charles Romshana njaga kwebaza wala basimi Sali Isaac deputy mayor Nansa na asimye Dr. Manuel Serenjoji agambe mwiru akaluka fetwaka wangu letu ino kakola ki kakuumira ddala yadde basajja bagala kuddamu kabira mu kooti n'abalala sekatebbuzi. Alan naye nziza busibula sibula abantu mwebale nnyo mwebalire ddala okulaba programu eno betubadde nabo mwebale okutangaaza esebalwa atalabiseeko ku nsonga ya maliza ne ku nsonga katini eya poliisi nga nsiibula ti poliisi ebaddemu ebibinja bibiri grades 2 ebyana n'abaana bw'ogenda n'otunulako ku poliisi kati nga wali ensambya abakazi bakyazaalira ku butadde oba mu ddwaliro eri mudamu poliisi amayumba ge basulamu era tooyi ng'omukulu bwakoze ekiwanyonyo so nze ndowooza nti ze zimu ku issues ezaalibadde zisookerwako ddala bwe babeera nga poliisi yakyusiza ekifaananyi so njagala abantu baffe musule bulungi tukyaliwo era tukyakomawo wano okugezaako okuwabula gavumenti n'abamu ku bo abatasobola kujja gye tuteeseza musobole okutegeera ku birowoozo byaffe naddala ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga. Right, Honorable Paul Mwiru. Njagamba nti ekitiibwa n'ettendo bidire Mukama ansobozesezza okuyita buli mu kimu olwaleero era kantegeeze nti abantu baffe mwebale nnyo kubeera bavumu kubeera bawanguzi nti ate nate era nkomyewo okulaba nga mbakiikirira ekitundu kyammwe kirekere okubeera ekyokuwuliza kidde mu kifo k'ekifo
ekyokuteesa Mukama Katonda abankuumire. Nange nja kukwebaza okutuulaawo n'otulaba okuva lutatansi okutuukayo tukomye Honorable Ssebalu talabise ku NRM naye njagala kwebaza producer Morris Mukiibi abali ku kamera abali mu TX namwe mwenna abatwala obudde bwammwe. Harris International yeteekamu ensimbi bakola Reham bakola Reham Cola Reham WhatsApp Reham Funtime byonna byakunywa Reham Mineral Water ne Rock Boom Energy Drink kano kensabudde okukamalamu wamu ne bapanelisi bange. Njagala kujjukiza Pewosa CBS Pewosa Mwoleso guli mu Wankulukuku ku stadium 27 okutuuka nga 3 April ne nkujjukiza Friends of God Garments basuubuza n'okutunda amasuuti gendayo era bapangisa n'okupangisa ku Namaganda Plaza second floor room F17 emisinde ya Kabaka birthday run nga 8 April. Njagala kwagaliza byonjagaliza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale webale nnyo Honorable Paul Mwiru Honorable Alan Sewanyana ne Charles Romshana akomata 10 mpira tunadamu nga tuzeemu.